kati abalina endowooza ng'eya Barambaluga Haranga namwe muyina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo na kumanya kkubo libatwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yentegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza. Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Piraato. Nkiddamu Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Piraato yekka. Era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct. So in case bana Uganda twali twajja kodda mu 7 nga tufunye poso fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga safe haven yaabwe. Naye kati omuntu yekka abadde alina okutaasa Muhoozi ye Kagame kadi ye Piraato. Kati Piraato biba bimwonokedde ono Godfather yali mukankana abatakyasobola kusupportinga mwana ono yekka abasigatte wali asobola kusupportinga mwana. Kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Piraato nga neta asula ku butaakye ng'akoya mutamivu tamanye liruba n'agiya tamayidi fe kiba kituyamba sanctions omukuba omujjako ssente omukola kati fe kiba kituyamba kiba kimuwekeninga nti eno we tunyenyamu baba tebalinayo badda zo mukitegedde bulungi yo Piraato ali ku mpisa atudde mu kalakata ekyo mukitegedde. Kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina waasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi amu bamanyi okwewunzika. Wano nze navaayo ne mbaleetera certificate ya Muhoozi ne mbagamba si Munnayuganda eyo gye mwalabye Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega. Nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si Munnayuganda ne mbalaganya kitamanya g'amatuufu ne nnyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back. Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si Munnayuganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze seerabira ebintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo. Eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo. Eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siiru eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si Munnayuganda. Nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyerugaba ge manyage kitaawo yeyo Seriti Bahabulwa Lutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi yalina emyaka 30 ng'era wano gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda. Era kitaawe wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau. Mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala gwe bayita Kahanga Muhanga. Kati mutegedde bulungi nnyo. Kati abantu bana information bagimanye. Kati ono Kagege ye nyini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo. Kati njagaluze Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimu bakimanyi. Muhoozi tasobola kufuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka. Wulira ono Kagege. Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujjawo bakyusiza ssemateeka awo tuvudde tugenda ku lwawo. Kati bwe tuva nga tetugenda ku lwawo katuddeko side eno. Nina mwabagala violence mulindeeko, abagala violence mulindeeko mutuule. Mukakkane violence mwine mwagala, oba mwagala mu kiro oba mu ttani mulina. Ngira mutaaginga abasoga bonna, mutaaginge ina bantu abereko kuno, Katikkiro Muvaala abereko kuno,
n'owekitiibwa Kyabazinga Busoga abere ku video eno violence abagala violence mulina mutali bulungi nnyo mutulete muvaako kati onaku mwakubye NRM akalulu nemmanye kiri mu NRM mmwe baana mumanye kiri mu NRM mumwe mugenda kubye bantu basasi abalamu basibye nabagambye ebintu damulira byakoze n'abasajja bajja ne SFC bakoze Kawempe ng'okimanyi ba senior politician baganye okujja ku TV ne ku radio okuwolereza NRM nga kyokka akalulu ke Kawempe baade baspendize miliyoni 10 ze biliyoni 10 nabakuba akalu nabawadde simple calculation akalu ke Kawempe bafira musebe muga nti balina abalonzi emitwala 2 mu register zebakola ki zebawandiika wabula bano mu kigambo kye nabagamba nti Museveni akosa gerrymandering mu politics wo kigambo kibata gerrymandering nti dictator akulietinga constituency na kulietinga municipalities zino zimuyambeko okunganya obuwagizi n'abalonzi ku kyabayagadde naye at this time around Museveni yatenkalaza NRM newandiika abalonzi miliyoni 18 mu register z'aba member wabula miliyoni nga 2 ze balinako miliyoni 16 bonna baana ba national platform bakyuka yensonga lwaki mukaluke Kawempe bafunye abantu ku 15 ku mitwalo 2 kati miliyoni 10 balamu ne baneze bagabanye Museveni bagambye njagala sente zange basajje munzibidde banga mwankubisiza akalune munswaza sente zange nzagala kyekyalese Misa Kabanda n'ayogera bitakwatagana minister wa Kampala senihidde yetasobola kujja ku internet kuogera senindero zimbere tasobola kujja ku internet kuogera nkusiba kubanga manyi nawe mutegedde mukoona ku kifuji ku kisaakaate kiri mu motoka y'emwendi ntudde seninde tasobola kuva mbwajja olenza we tasobola kubanga wajire bwate mutube baba ngenda mbule kyagana embo okusakajja kati seninde tasobola kati bwe batudde bwe bati nga Museveni baganjala miliyoni zange 10 omuntu yekka yabadde asobola okugyayo omutwe gwe yasigaza okusaza ekkubo n'okubikula sikaati z'abakazi yabadde ayina kubeera Balamu Balugahale kubanga ndeza yatwala portion enene ya ssente kati ye yaleese omutwe n'abeera ku Natasha Broadcasting Service ebigambo Balamu byayogedde buli muntu yategedde nti omugenzi Paul Kafere yaga nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo kati Balamu tekyali muntu asobola ga nti Balamu ategeera nedda ekituufu kiri nti Balamu tategeererako ddala Balamu tasobola kutegeererako ddala naku kuba ebigambo byayogedde naawe bw'obiwulira oyinza obutanyiiga osooka n'oseka noga waawo ono omutwe gwa neighbor omutwe bamwazise mwazike bamuloga yasigala mu kasala kkubo oba sinakindi ayinza okubanga oluguudo lw'ebbakuli olwambuka ku Namirembe Road olwambuka ku Namirembe Cathedral ne lukyama ne lugenda eri Nankulabye nti awo yasibira wakati Nankulabye ebbakuli mmengawo ng'agwawo nnyo obwongo bwagenda no naye atakulekera nawe tumulekera njagala ebigeyo by'omusajja ono bulungi nnyo wulira emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabi abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of any UP yali yakutusa bulabe ku honorable Nalukola ogwo mutwe gwa Balamu gwe gwogera kankudiremu emundu zajja ku protectinga Nalukola bali bagenda mutusako obulabi abasirikale bavayo okuyamba Nalukola because the intention of any UP yali yakutusa bulabe ku honorable Nalukola kati njagala otunuulire host oli host naye abuuza ono omusajja omutwe gukola bulungi oba omukulu yagambye nti amagye agajja e Kawempe North
gaali gagenze kuuma Honorable Nalukoola aba NUP obutamutuusaako bulabe oyo omutwe agulina agwetisse bwe tuvaawo yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati mwe mugenda kunyiiga naye omusajja ono yagenze mu maaso n'ayogera bw'ati in fact muntu wakulaga ntakwagala natandika okulaga nti mufo ky'okutunuuliza kamera gw'okuba agitunuuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwenna oba olina family olina akwata kamera ng'olina gwogoba gwogenda okuba kiboko n'akuba ekifaananyi nti olaba waakubye omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo so tukyalade kirungi ne tuprotectinga abantu abali ku special operation. It would be very nice. So era nzikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo. Kuba oyambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo okwo olinda akola efujjo gwokwata. Right. Najja nemba wa amasomo abiri okuli erya surgical operation. Abadde bang. Najja nemba amasomo abiri okuli erya surgical operation. Nasema nemba essomo libayita profiling. Kati to confirm nti surgical operation yabatiisa nnyo basindikako ne ba agenti babatulimu ne bagamba surgical operation obyogerako otya fe munupu tetujja because tubimanyi mwagala kucyankala byagwa ninga bali munupu bagamba babloga bannaffe ne bavumira surgical operation. Kati bwe twakoze kye tuyita profiling abasirikale ba indigenous bagambye ntaife tugenda kuba muntu yenna tulina abazadde tulina abaana tulina emikwano tulina ba obi tulina ba ogi tetusobola kuddamu kuba muntu yenna. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ono mu statement gyenjagala owulirize yerabidde nti Minister wa Internal Affairs ne Minister of Defense bagambye nti kimenya mateeka omusirikale n'okwambala akakookolo. Nakugamba nti omusirikale yenna asasula omusaala olina okubanga feesi yerabikiddwako bulungi n'erinnya lyo. Kati Balamu akugamba nti Muhoozi yagambye abasirikale bambale akakookolo nga batyo oba profiling n'okuprofilinga family zaabwe kitegeeza nti profiling ekola era ekoze kinene nnyo. Ne bennyini bemuyita abaana ba ghetto be bayambaza bajja ati buli omu basinga obungi badduse abalala tebakyalabikana ku bukolo because of profiling. Njagala ko bazaba comedy mwena bakola profiling. And I'm here to remind you Balama and the other government officials and state agents. Firstly, more opposition abagala kujja ku government yamwe. That means we can seek asylum anywhere. Mwe muli mu government abawamba abatta abatulugunya. Government yamwe eneemala okuvaako. Ku ndagaano zitugenda okukola zetuyita bilateral agreement n'amawanga amala gonna kye tusooka okugenda okukola bakiyita extraditional agreements between those countries gye musuubira okuddukira nti buli embassy yonna eneeba esigadde n'eba ezinaguddwa mu Uganda tugenda kukola endagaano zonna ez'okuzza buli muntu yenna eyali mu gavumenti ya Museveni adde avunaanibwe emisango giyazza mu Uganda individually. Government wekyukira ababadde mu government musobola kusaba asylum kino kibaddamu. Don't be scared. Omuntu yenna ali mu government oba RDC oba pusu ani tebasobola kusaba asylum kobere mu sirikale nkiddamu. UPDF serving officer, SFC serving officer, prison serving officer abakola mu SFC abakola mu ISO mwani amateeka ga Geneva Convention aga UN gategeeza nti omuntu yenna abadde asavinga mu gavumenti nga mutulugunya abantu. You are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu gavumenti ebadde tulugunya abantu. So kati ffe kitukakatako okola endagaano ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuwa omusolo. Eno vidiyo nkulu nnyo ey'olwaleero kabeere Balamu kabeere Muhoozi kabeere Museveni kabeere Janet kabeere ani
ezendagano zigenda kolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni kobeere wa LC wano nga watulugunya watta kabeere famiro nga wagiddusa ezendagano zigenda kolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakole fujjo olina okukimwayo olina okusasulya byewakola ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwana ddembe ly'abantu mumona ddembe ly'abantu amateeka weegali gavumenti zitula zikola endagaano nti ye bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumba wadde ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no mugenda kuteekebwa mu kooti mu confessing ebikolo birala byammwe amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala nti bakusaba myaka 3 kalasi myaka gya 3 ekyo mukitegeddemu internet ne banagijja kumala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no buli muntu alina okudda facing amateeka ga Uganda nga bwe gasoma wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki life imprisonment beera mukomera obulamu bwo bwonna wawamba omuntu etteeka lisoma ki wabbasereza eggwanga wakola kino wakola kiri etteeka balisoma bwe tugenda obbako tetugenda ku tetulina budde butamwe no you have to serve the punishment buli kye mwakola muna Uganda kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu siko ba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu gavumenti kusaba asylum okufuuka refugee oba okusaba obudda mu wantu wonna. It is impossible. Mujja kukwatibwa. So baramu be very careful. Never know what's having a government engage mutugunyamu. Luli Museveni was very lucky in the 80s to wali internet. To wali smartphone. Luli Museveni was very lucky until Uganda was still united, but right now Uganda is divided. Whereby in Uganda wanga asobola okungabako information. Mukazi wanga asobola okungabako information. Omwana wanga asobola okugaba information. Olw'ensonga naye alaba ensi teteredde. Nazala wasobola okugaba information kubanga alaba ensi teteredde. Temuwagira kyekimu okutulugunya kususse mulekera okutulugunya abantu. Mubuuza gye tujja information tuzibajja mbannyammwe basengammwe bakojjammwe ne mu system mwenyini mutuzijja kubanga people are tired. Okitegedde so mbategeeza buli akole fujjo mutuga abantu muwamba abantu mu drone mukuba abantu emiggo kuba muyine emmundu temulina we mugenda kusurvivingira tugenda bakwata mwenna era amateeka gagenda bavunaana. Assurance jemba wate wali agenda kufa no nga mwe mutta assurance jemba ina koti etteeka nga bwe lisoma bwe mugendo defensinga. That is it. Awonvuddewo kati bana byonna byoyogera simanyi kankabadde mwaka profile yinyini yakogedde. They are very scared about profiling. Kankadde mu lutu esembayo. In fact muntu wakulaga ntakwagala natandika okulaga nti mufo okutunuliza kamera gwokuba agitunuliza gwe is exposing you or endangering you ku family yo kubanga abamawulire abasirikale bano jasinga abamawulire mwina family mwina obo ina family olina akwata kamera ngo ina gwogoba gwogenda okuba kiboko nakuba ekifaananyi nti olaba wakubye omuntu ekiboko oleetera abantu abamanyi family yo okukyaba family yo. So tukyalade kirungi ne tu protectinga abantu abali ku special operation. Olira it would be very nice. Olira choera zikiriziganya ne CDF kyagamba nti abasirikale abali mu special operation bambala obukokolo kuba we yambala obukokolo bamawulire jamuleka gobereka kokolo ko linda akole fujjo gwokwata. Okyolidde bulungi nnyo ekintu ekyo kati wenjagala omutegeere bulungi nnyo nti abasajja bali mu panic era y'amaanyi nnyo. Omwami ono yagambye bw'ati wano saagala munyiige balamu abadde ku kitebe ky'amawulire kya gavumenti n'ayogera ebigambo bino wammanga. Saagala munyiige wabula njagala mutegeere endowooza y'abana abasajja. Wulira balamu bw'ayogedde. Nasaba abamawulire bwemulaba obusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja neeroleza amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo obugatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okujjamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekituuna nti abasirikale bakutte emiggo ate ne bagamba nti abasirikale babadde bakutte emiggo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita muggo. Ekintu kyomulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo simbo
nemwe mwakitute nti babakubye embooko. So abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe. Muwulire wantu aba National Platform ekawampi babadde lole mukaaga ez'amayinja. Lole mukaaga ez'amayinja gali mu nsawo mwagabadde nago lole mukaaga njagala nkabadde muwulye bulungi nnyo nga sinakazanya. Kati olunaku bbala mu nnyokolo yebaka ne kitaawo. Obuddo bandibadde babakamu otulo. Singa bali bakitani bagenda kuzaala omwana ngwaggwe. Bandibadde bakobakamu otulo. Naye nabo balowooza nti bazadde omwana kumbe bali bazadde kiwemmemeku oba bali bazadde Simigo. Full minister w'abaana alowooza nga baana. Kyokka mu department y'omulimu abakadde lwaki oswaza abakadde mu minisita yo kuba mu minisita y'omulimu ey'abaana n'abakadde. Lwaki ato oyogera ng'abaana abakadde bali bato baswaziza. Guno omutwe gw'otambuza gwani gundi? Omutwe gwa Simigo? Omutwe gwani? Nze olunaku mu maama wo ne taata beegatta bandibadde bebakamu otulo singa bategenda bagenda kuzaala gowulira. Nasaba abamawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yalina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mu kifo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekituuna nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale babadde bakutte emigo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita mugo. Ekintu kyomulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo si mbooko nemwe mwakitute nti babakubye embooko. So abamawulire abakoseddwa mbeegayiridde mutusonyiwe tetujja kukiddamu. Ogwo omutwe gwa Simigo gwe guli mu kwogera. Abalaba ka firimu kabayita Lord of the Rings series mwalimu akasajja kabayita Simigo kayina omutwe guliko ogwa Balamu. Kati ono Balamu ye Simigo original Simigo ali mu Africa yono Balamu. Ka Simigo mukamanyi bulungi nnyo sijja kugenda kwate kuteekako wano internet embulage Simigo. Ono Balamu Simigo yennyini geetaaga Windows update kyekyo. Kati awo tuveewo tugende ku nsonga endala yeeruwa. All right. Kino sitira kikola ne kansooke nkikole. 1. Baganda baffe bonna abasoga bataata bamaama mikwano gyaffe abaganda baffe bonna ab'ebusoga tuli mu ggwanga lirimu mbaagala nnyo nga mukimanyi. Naye bwe tuba tulwana entalo zino nga tulwana akabano tufunamu obutakkaanya mu ngeri y'omwenda lw'ensonga temumanyi temusobola kufuna information. Ne wano wendaga njagala nsooke mbagambe buli musoga yenna wooli information gye ngenda okufulumya njagala ogiwulirize bulungi nnyo. Bw'oba tomanyi nsaba onoonyereze manye ejja kuvayo abagenda okunnumba nga nze Lumbuye nti njogedde bubi ku Bwakabaka bwa Busoga naye nga ge mazima. Naye okunnumba tosuubira nti ngenda kuddamu kubanza information yange njirekayo ku social media n'etambula abagimanyi bagimanyi. Kati bye ngenda okwogera saagala mwannyinaze taata wange omusoga yenna gy'oli onyige kubanga tomanyi kati ngenda kutegeeza by'otomanyi Bwakabaka bwo obitegeere olwaleero. Era gwe kwe kinaba kinyiza nga tokitegedde nkusaba onsonyiwe kubanga embuulire tefa yonna naye nga gano ge mazima agali Busoga mu Bwakabaka bwa Busoga muwulire bulungi nnyo. So njagadde obagamba ekigambo kino mukitegeere bulungi nnyo mwenna abasoga saagala munkwate bubi amazima gali nti leero kandabise mugenda kutegeera ekituufu kyeki. 1. Najja ne mbagamba bwe twali tutandika series ne bakomrade ng'Obusoga bulumbiddwa nze nasooka nenzira ebbali wa information ekwatagana ku Busoga nenzira ebbali nendeka bakomrade bakola series ku series nensirika. Najja sinyakola statement yeegi ne mbagamba nti omukyalo gwe baleese si Musoga ne mbagamba wa Kabano wano njala mutagingire muva wala ne mbagamba wa Kabano si Musoga under the system Sero Bihogo educative Bihogo
nga bano baagala kumaamira wa kabaka bonna nga basimbye abantu baabo we baleetera omwana oyo Jovia Motesi owaaka bano mufuula nti agenda okubeera n'abagereka wa Busoga ine bantu wa Busoga but omukyalo oyo Munyarwanda state mafia go baaleeta ebintu bibadde bitambula nga okitiibwa Kadaga Muvaana abalabo nali bamayiga baalimu nga batandika okukola ebintu ebyokukyankanya wa kabaka wa Busoga kati kambawo information ananyiiganyiige Abasoga njagala kubeetondera in advance information gye ngenda okuta njagala kubeetondera mujja gitegera oluvannyuma naye ng'emaze okuyita kubanga tulwanyisa kabano period. What? Luli najja ne bagamba nti isa bantu kabaka wa Busoga kyabazinga wonna waali kagobako era gyali ali bulungi ne bagamba temupapa mupya buli nabagamba temupapa olwalo kambagamba amazima isa bantu kyabazinga Busoga yabinyiika mu nsuwa ne yambula ekibamba isa bantu kabaka wa Busoga yabinyiika mu nsuwa n'adduka yadduka kyekyamudusa naye nga gyali ali safe era kagobake kati kambo information mujja kutegeera manyi mu recording muri bali mu recording screenshot zino bamanyi bulungi nnyo muzi recording bulungi nnyo. All right, mwenna Abasoga nyongero bategeeza nti kyabazinga yabinyeeka mu nsuwa n'adduka ng'ensonga zimufuukidde Kagumba Wegoge ku nsonga ezimu ezaddusa kyabazinga wa Busoga ze zino wano wammanga kyabazinga bamala omukola ebintu bine bamukola ne bamusiba omukazi ow'ekiwaani atali Musoga ate nga state agent kyabazinga malo bitegera byonna oluvannyuma mwamula ku mikolo nga si musanyufu naye yakimanyi oluvannyuma nti bamusibye omukazi Omunyarwanda yasirika wabula kyabazinga n'agumiikiriza nga omanyi abasajja basinga obwo gye tugumiikiriza wabula okugumiikiriza kwagaana olw'ensonga omukyalo ono yatandika okwefulukuta n'oneefulukuta kyabazinga gyakuba bintu nga waliwo ekitambula bulungi nnyo oluvannyuma kyabazinga batandika omubuuza omupeeka ebyapa by'amataka ga Busoga gonna aga Busoga under the influence of this Kabano woman mulye bulungi nnyo batandika okukanda kyabazinga ebyapa by'amataka ga Busoga byonna olwokuba bamaze omutega Kabano kw'omukazi kyabazinga agamba ai be byayanga byaga nti so kyabazinga ne yekyanga naye yekyangira mu mutima n'asirika kati eyo nsonga esooka yagamba sobola kuwaibwa ojjajja bwange wadde Obusoga n'agaana ate Omusoga nga yagaanye okitegeera yagaana. Ensonga ey'okubiri mala okunywa ku mazzi wano tulaga si wangu ensonga ey'okubiri ensi si nyangu mujjukira oluyimba lwa musajja mukulu ono Wile Mukaabya Kirincha lwe bayita Kayanda oliro tya musowaani yange mujjukira oluyimba lwa Kayanda abalina myaka emikulu mugimanyi Kirincha musajja mukulu Mukaabya lwe yimba
Wattu Katuukiro wa Busoga omukulu muvawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi. Nchiddamu Katuukiro wa Busoga muvawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi wa Busoga. Kyabazinga mawulire gamutuukako n'ategeeza Motesi kiki wakoze. Motesi n'amugamba shut up, don't say anything. Shut up, don't say anything. Musajja atunaasirika nekimuluma muli nga talina kyagenda kikolera n'amugamba ogenda kukola ki. Nkiddamu Katuukiro wa Busoga muvawala yakwatibwa Lubona nga yessa empiki za ine bantu Jovia Motesi. Kyabazinga n'abitegeera n'amubuuza, mukazi n'amugamba shut up. What can you do? Nothing you can do to me. You know what I can do. Musajja atunaasirika nekimulumira buli n'asirika. Amawulire ne gatambula ne bagezaako okugulirira abamawulire n'okusirika ne basirika naye era gamala ne gatuukawo. Kati ensonga ziri ssatu. Mukyalo n'olwamula okuteekebwako empeta n'atandika okukola ebintu ebitategerekeka. 1 ogwokubiri yakwatibwa ayesa empiki n'ekyabazinga. Ekyaddiridde kyabazinga okusungu badde balina badde basobola omumiza omusu. Kyabazinga n'agamba nti ewanye waawo n'abinyika mu nsuwa n'ava mu Bwakabaka bwa Busoga n'abinyika mu nsuwa. Gowe n'amanya eddoboozi nolingenda okuzanya liri wakati wa munnamawulire gwe badde batiisatiisa obutafuna information eyo olw'okuba ali mu Uganda. Libatuka n'omugali ba milioni 10 eza Uganda ave ku information eyo. Ye n'abasaba emmotoka tuzanga tebalina sere zigula mmotoka. Byogenda okuwulira si bigambo byange walola nti olw'okuba information emu Uganda basobola gita na kugizanya nze wano ngizanya ate sina kyentya kubanga wano wasigala amazima wokka. Byogenda okuwulira byonna bitwale nti biva mu wa Katikkiro wa Busoga ngera ye information gye mwafunako emabega. Era family y'omukyalo omu yali emuguddeko omusango okuliisa amaanyi muwala gwe yafunisa olubuto n'amusiiga n'empitambi. Era byabuutikirwa ne biggalibwawo mpolampola. Era omuwala ono sikimanyi akyafuna mwena bali ku program ya Comrade Wile asimu ASP n'abala information mwagifuna nti waliwo okulina okukomba essowaani ku mwami emize gye si mulungi kale yakwata mu ssowaani ya mukama we. Era ne bagaana okufunwa information enziwaani ngifulumya bulungi nnyo nga bweri muwulye bulungi nnyo. Ya nsonga yabwa Kyabazinga ona muganda wange. Leka tunamu osobola okwogera Oluganda olumanyi bulungi. Indeed, you theoretically perfectly, but indeed muku. Twogera mu Luganda cause sobola okukwatagana kuba kati bwego osoka lokka ndomanyi naye ate nja kubuzaabuzibwa obadde ogamba kisebo. Kati mbadde kugamba tinina ensonga zenjagala okugamba. Nsonga kisebo anti okuba toganya okumbulira onaani nsonga ki? Kale nze nvire mu bulugiri wano olwa Busoga listaafu. Ovire mu lubiri lwa Busoga? Olw'ebugende wano. Aye ensonga eri mu iddiiro. Yogera mu Oluganda, mbalesa bogeremu ku Luganda. Waliwo ensonga eri mu ddiiro embadde njala twogeremuko naawe mukulu wano. Nsonga ki ssebo gingambe? Nsonga ki? Ensonga eriwo yabwa Kyabazinga wabwe
nkulabi oli munamu yekuwinga era mu 2008 bansindise nze ni staffu omu nkolera omu mu Lubiri ssebo esebo bansindise nze njogereko naawe mu buntu nga tuyogera nga twogera ku ki era ng'oyogera nange ku ki ku nsonga eriwo ensonga egenda mu maaso ebintu ebikuva mu bintu ebyokuyitingana kale ebintu byetuli olaba ebintu byoli okutta kiri tulaga nti information gwolina mungi nnyo era abakulu bali wano tutudde mu mitingi tebansaba nze abayogera naawe mukulu mu bulungi bakulu nga bakulu kyabo tulina akakiiko akatwala obusoga Buganda wange abantu kale Buganda balina akakiiko ka Buganda biki kale obadde ogamba kale ntegedde akakiiko kati nga bagambye ogambe Buganda wange bansindiike nogere ninye ku nsonga eri kujja mu maiso ebyama byoli ofulumya ebikosa bwakyabazinga ssebo byama ki byendi mu kufulumya ebikosa kyabazinga ebituufu oba ebikyamu kale ebyama ensonga bibiri ne bataire kuyinaisira nsonga ki ensonga yoyo omukyalo oyo ali eyo kuli yoyo eyegeta muka kyebazinga siwulidde ogambye eki ensonga esookera ku irala yoyo omukyalo oyo eyegeta muka kyabazinga yogera Oluganda ssebo ensonga ki ensonga esookerwako ddala yoyo omukyala oyo ali eyo ebweru oyo eyeyita mukayise bantu omukyala yeyita mukayise bantu oyo kimanyi bamweta kodi bamwetani ono oyo kodi amalagani oyo kuba ni vidiyo tufolowinga wano tudiwoine nga wamwogeireku mwalabye vidiyo yange nga mwogerako naye omukyalo oyo ali mukuwabya fefe abamanyi ekituufu tubalindeko genda mumpola sebo ali mukumpa byatya kale ebyo tetujja byogerako nnyo kubanga byamunda nnyo tulina ebyaffe nga Olubiri genda kunyaki nabambi mbadde nkusaba bino byetuli okwogera bibeere byaffe babiri tubeere mu kafubo babiri byenjala bikome wano jasi njala kuwulira ekyokukola muganda wange obwakyabazinga oli buyisa bubi kyesa okugamba nti ngene busoga obwakyabazinga bweyawulamu abantu tebanakakasa nti onaani nti ono yise bantu weite naakolaki abasinga abandi beyawulamu kati buli woli okuba obwakyabazinga ngaoli bukuba otyo oba oli kuwononaki ekintu kyaife kyetwalukira ebbanga mwe baani abalukira ebbanga babampuliriza ogenda kuntegeera nja kubuulira amanya gange nga tumaze okukkaanya kyengazaako okwagala ki okugamba nina ensonga enkulu lwaki kukubidde essimu eno era ng'ekudde mu kakiiko ensonga ki enkulu tufunzemu kuba nyina ndiko bize nyina ensonga zengenda okukolakola kumbali nti abantu abaseboyize mu bufunze mbeka ebyala byenkola mukama wange ensonga enkulu gye basindiika okukuba ife tulikwenda tutyame eriwe wansi kuki tutyame kuki oliwulira nkuwulira genda tutyame eriwe wansi oba ni bano abakulu otukobere ki kyoli kwenda sitegedde ntya bagambe kyenjagala ki bagambe nina kyenjagala sina kyenjagala kuba tiniwaasooze bonabona kendidi bonabona oweniko olina information gwolina aye bambi tusaba obwakyabazinga osooka okola eki obwesoniwe ife tujja kuwa kyoyenda tugenda kuwa kyoyagala naye kati kyogamba kyotegeeza nti mbikirire kati nkubuuze mbuuza kyero kyabazingawo ggwe nga gwe musajja mbuuza omwagala oba nedda tumwende ino era n'ensonga lwaki nkukubira esimu anti wulira sooka ompulire mpuliriza sooka ompulirize sooka ompulirize nanti kakati bw'oba ogamba omwagala
Lwaki ogamba nti ndiko musalawo ndiko okufulumya information gwe nfulumya mufuba mutuufu kusaidiamu information kale ngeze tukwogeramu nze naawe ebintu byoyogera bituufu naye tebirina genda publicly nanti kakati matobola nkukubidde essimu nanti kompuliriza katono sebo nze ekigendwa kyange nkimanyi ogwa nkubidde sibamanyi temumanyi nkakasa era ndoza muwulira buwulizi muntu naye nze ndoza bw'obanga ogamba kibi nnyo okuba n'emukwano gwo ate nga yakulyamu olukwe akati ebintu byemuli mu kukola ku kyabazinga ku William sibye musalidde okuba nga mubimukolako mukitegeera byonna bigenda mu maaso mubimanyi kati ogambye oli munda mu lubiri bwe mbayo nenjogera ebikyamu bye muli mu kukola oba mmwe abetolodde kyabazinga mba nkoze musango ye lwaki mwagala nti tule nammwe twogere ku nsonga ezo ate tumubikirire ebintu byewandyogere ku kyabazinga kuba ekyo kye tule tuli kwenda kubanze oye ndogera oluganda ayo banze nansonyiwa ebiyiddi bulungi kati kyendi okukoba muganda wange ensonga ekukubisiiza ekimu ekyokwogera ku kyabazinga tukizira ku buzibu singa obanga oli kumuwaana ate kati kyabazinga sinamwogerako wabula njogera ku bantu abamwetodde kati njogere nga muwaane ate nga muli muyisa mumuli amamabega mwagala kati bwanaafa basooka mugenda bagamba mpuliriza muganda wange niza akubya ekimu ozoyeku emirundi 3 n'alemerako ale kati sadino ekandogere ketuli kwenda nze kakati kanfunze mu bwire kuko byolina gy'oli okujja era ndikumpi kujja kuba oba kubandaba byonna byogera kyetuli gyokola ite tulijja kuwaayo akasiimu muganda wange oliwulira tontolaku mukasimu genda mu maaso nkuwulira kuwaayo akasiimu akaaki nze kyendi okwenda abo abantu ababiri b'oyogera kwabo b'oli kutangamu bwakyabazinga abantu twabatoolamu era ebintu byebisiriike nga tuli batebenkevu aye ebintu byasiriike abakulu bali kunkubira amasimu olwolubiri lwereegini enowa ye naakubya eisimu kati tukye tuli kwenda abo abantu ababiri abo osooka obeesoniwe osooka otereze ebintu byewayogeire bino na vidiyo odiiremu era osooka oditooleyo ne vidiyo gyewakoze ey'esembi eyo ensinze n'okunika akakyankalano oyo omukazi mwesoniwe muyaye omukazi mwivi abo abantu twabesoniwa nimwe tugwendamu genda kumupola omukazi ono webungereza muyaye mubbi oyo mukazi ali kuwa byajja kuleetera buzibu ogenda kuba mirimu gyo lemeramu ndikona tukyamenyibwe ku meeza oba tusisinkane otusabe kyoli kwenda okola vidiyo edini nga biwaana bwakyabazinga nkole vidiyo zirataddeyo nzijjayo nkole vidiyo nga mpaano bwakyabazinga exactly otukobe kyoli kwenda soogera ku bikyamu ebiri munda ebiri mu kutambula munda mu lubiri efe ebikyamu bitulekere tujabisootinga kuba obwakyabazinga bwemereyo kumpa kidaabusoga kati bwotandika ebyo ebigambo ne byeyawulamu yakwira mu bireeta akabuvungano kale sebu nkuwulidde sebu kati muganda wange nze mbendikwe nakubuuza saawa dino option kyo baatindika okubuuza ekisembayo oyenda tukukolere ki otoleyo vidiyo eto newataayo olemu nakwira mu kwogerako oyo mukazi kuba situmwendera kwirala amuwulirako situmwendera kwirala sidamu kwogera ku mukazi oweeranda kwirala soka olideko soka sirike osobola okumbulira waki temumwagala yakola ki omukazi nze kyedi okukoba mukazi muyaale mukazi mwibi omukazi awaayiriza kale kwegamba yaali okulwanisa busoga omukyala alwanisa obusoga alwanisa obusoga kyobaye tetwamusonyiwa era nze ndikobera tuninga omunamawulire asoose aye kyendi okukoba ikiriza mr wanuwanu ikiriza kyendi okukoba ife tukuwe kyetukuwa okole ki otukobere kikyoyenda kale kyoyenda tukukolere ki ife okole vidiyo ediwaano obwata kuba sadina abantu olina folo eyo neneino olina abantu abagobelezi
kati n'otandika okola ekyo olikuba Busoga muganda wange weesize eki kati mwagala kukola tutya baba bino ebintu birimu abanene bangi nze ndi kwogera niwe nga muganda naye nga bikaalijja wala kati kyendi okwenda tukobe kyoli kwenda ffe tukuveeku wena wesoni wobwakyabazinga osigaze kubuwaana aye nga kibi kyokola ki obuwaana obwakyabazinga nga oditaayo ffe tuliredde okola ki okukusasula entandike mukolenga vidiyo nga ziwaana abakyabazinga mujja kusasula lino oditooleyo newakoze zino zijjeyo zenakoze n'omulamu omukulu kyebansindika okola ki ate oyo omukazi kyendi kwenda mwesoniwe obanga oliko onakola esoniyo nalani egitoole okuba ogyafunira mu buzibu naye omukazi simumanyi naye wabula kyemmanyi nti alina ebintu byayogera namwe kenyini osinzidde okuntula esimu tujjukira nga embaga enatera okubawo omukazi yavayo n'abategeeza nti omukyala we gwe mulina oba omukyala gwogambye kitamukwogeraku ebyo byama bya munda mu lubiri baba ife amazima twena tugeidi aye tuli bakozi baba ekintu sooka okyesoniwe kale kati kakukyese niwagenda kyesoniwa mukama nga we oganda ekirungi ongambye onkubidde kuba kati obadde mbadde muteesetese tukole tutya mwagala tukole tutya ife kyetuli kwenda otukobere oba tumiitinge iwe obaawa kyokumiitinga tekijja soboka kozite omuntu gwejoge naye waganye okumbulira amannya go esaawa zino nanga tumiitinge amanyira ndijaga kukoba nga tumaliriza nga maliriza okwinonola ki mwekiriza kyenja okukoba then nkuwe detailo zidange munagula benzi nga njagala kuvuga benzi munagula benzi aye baba kati awo nze kyembere nsobola okukobera nsobola okujja mu nsaka yaife wafuna tufuna aye n'emmotoka yo tuyinza obutagisobola kati baba aye soofuyinayo okusamutinge nga kirungi nga kineneku nga ki naye kirungi kubikirira amazima kubanga amazima ebiseera ebisinga mukama wakwogera amazima banamwira ab'amaanyi bweidi wano mwiwanga bonabona baidi wano nga benda information oyo aye kati ebintu kutandika osaasanya olijja bizuukusa kyentali kwenda bisituke kuwasalina obwakyabazinga tibutebenkeire oliwulira mulimu ebizibu bingi bagambye kutonga doli kusaakula sebo nanti wuliriza kati tukole bwetyo nanti nkugambye nange nkola okulinnya ku booda njagala ku mmotoka wamusobola okugula emmotoka ekirina buzibu tusobola okukanya ntandika nembakolera netandika okuwaana ensobi zammwe baba nga tikulimbye ekituufu kiri nti nsobola okujja nayogeraku n'abansingaku aye emmotoka tetujjagisobola tusobola ekyendiri ndabakonvisi nga tukibeebukeire nga 10 ekintu kino osooka okiira embali nkole ntya nti ndakonfyuzinga bakama bange tufune ebukeire nga 10 ekintu osooka okiira embali aye kyemmotoka sooka olinde kusooka ekiveewo okuba ebintu bino bisitandisa osansaana nze abantu batandisa okunkubira amasimu abakulu batandika okuyida wano munabbe muganda wange ekafune ebukeire 10 aye kyemmotoka tetujjasooka akolaki mukama wange akuba nyina wendagako tokompulirize mukama wange okuba nyina wendagako naye nja kuddamu nkubireko inshallah nenge tukimalirize kati nja kuddamu information kusaawa ngakuddamu nkukubire nja kukubirako nkusuubiza onabato nkukireze ndakukubira kale kati gwe comrade yenna omusoga ali eyo tetulwana bwakyabazinga wabula tulwana akaba n'akayingira mu busoga nga mission ya Museveni ne mutabani we Muhoozi yali yakuteeka mukazi oyo Jovia Mutesi mu bwakyabazinga akozese influence ye ey'ekiwojjolo system mechanism bakuŋŋaanya amataka gonna nga kyabazinga mutadde ku pisto amataka batandika ga transfer nga wale batunza amataka ga Buganda gonna bali bamutaddeyo mu kyalo so tetulontu atakinga bwakabaka bwatu atakinga kyabazinga kuba era ffe twamuwonya muntandi kwanze nagambe ensi ne kyabazinga bamu obutwa buli kimu mwakira so tetuli wano kulwana bwakabaka bwa Busoga tubategeza information okitegeera
information togenda gisaako tiba ku radio naye ng'ekituufu kiri nti Katuukiro wa Busoga Muvawala yayeso omuzaji yayeso omweso gwa Kyabazinga n'akwata mubaza mukulu information gyeri clear era ibo kubyadusa Kyabazinga n'adduka n'agenda bwali bakomyewo aizu ne kati currently yawulumuka Kyabazinga yawulumuka yagenda nga tajja bisobola kabano system yali emuliddewo over mukitegedde bulungi nnyo ng'abasajja baagala ettaka lyonna omukyalo nali wero amudi oyo gumuyita simengu n'abakyala wa Busoga ali amudi atambula n'emmotoka atambula yekyusa akyusengo yatambula motoka ezenjawulo alinga komando kati Busoga yabuwamba. Current I can say that ine bantu Jovia Mutesi took over the Kyabazinga kingdomship kati yagina mu ngalo ze kati akola buli kyayagala okukola ngayambibwako oli omuwuzi w'ebiwojjolo kati Katuukiro wa Busoga Muvawala kati Muvawala yamuyambako ye nanyiri bwa Kabaka atajja bisobola. So autovuddeko tutegedde bulungi nnyo autovuddewo buli mwategedde bisigadde tujja baweereza mu siri bwemba sikozo omulala ajja kukola tuweereza mu siri tuweza mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo mbagambe mukyalo ono atambula kati n'emmundu ali wero amudi mukitegedde bulungi nnyo era omusajja yagenza okutuuka okudduka okusobola Bwakabaka gwe mwagala okumanya ono ye Queen mumanyi bulungi nnyo iyo Jovia wammwe ine bantu yoyo kati ono ye Muvawala oyo ye Muvawala Kayanda oyo ye Muvawala omulaba bulungi nnyo kati amaloboozi galio gawulidde njagala ulize eddoboozi ly'omwami ono yennyini Katuukiro njagala abakozesa system ya internet abasobola okukola voice recognition compare eddoboozi lyenzanye nalino kano ka second sana mu 2 njagala bakafuula bali kuno mayiko mukozese voice recognition software mumbulire kino ndakyogera mu Lusoga bababa abalangira mwe baletu wa Kyabazinga ani kwenda bakobera nti wemala otu wa Kyabazinga oyo aba Kyabazinga wabakopi waife mwamala omutugemya omutulekere mutamugema eddoboozi woliwudde kankudiremu nawana oli bulungi nnyo wulira lino video dikaida bwidi kati kyagino kyendi okusaba tumitinga eido okusambe kakusande kati mukama wange badde nkugambye okusande enta siriiwo kulirizaako olijja kwogera tumitinga eido okusambe wali omukama wawuliriza lino Hello. Ne musajja onkubira amasimu nkubuuza gwani toyogera. Sanga okusobola kwogera mannya buddamu kunkubira please. Oline kusooka ompulirize ne malondole kuwakantola kw'emirundi 3. Sooka nkugambye mbuulira oyogera nani. Alright, autovuddewo. Kati mutegedde bulungi nnyo ensonga bwe zigenda mu maaso ku sayidi eyo. Saagala tulweyo. Mutegedde ensonga lwaki mbaga ebigambo bino ffe tetulwago tulwanyisa just twagala kutereeza Bwakabaka bwa Busoga nga tugoba akabano main point yaffe tetwagala Bakagoda Bakasaada ate kuyingira musayi gwa kabano twagala Busoga busigale nga buli piwa Musoga yoyo n'ettaka ly'Abasoga lisigale nga ly'Abasoga Abasoga Museveni abalinako ebintu byagala bapulaninga batwalako ettaka oyo mukyala Rebecca alitwala Kadaaga mukyala mubi nnyo kubanga muviyo n'egisinga obungi etoola ku Rebecca alitwala Kadaaga mujja mutegera olunaku lumu ng'ensi ekoze eki ng'ensi etegedde kati awo tuvuddewo tuzeeyo we mbagambidde Ibrahim Traore mukomyewo akatambi ne mbaga bano mbaga Museveni mbale ebitundu 25 kubanga waali 75% muno muzitunulize didigi kati njagadde mbajje wano mbazze wano mu line bentu simbule kati nabagamba nti Museveni akosa system endala enfu anyigiriza nnyo abantu ba wansi n'asanyusa nnyo abakulembeze njala mpule bulungi Museveni anyigiriza nnyo omuntu wa wansi
n'ayimusanya abakulembeze kati ate Museveni ng'ayagala nnyo omuntu ayina abantu abamukkirizamu n'abamugoberera naye yeerabira ku myaka gye nti osobola okugula omutu gw'omukulembeze ne togenda kugula bantu bamugoberera kubanga balina endowooza yanjawulo abantu balina endowooza yanjawulo kati Museveni yakola sisitimu ye nga buli muntu yenna ayagala mumuteekako akabaani ng'amulinako omukono yensobola kiyateekawo kya nkwanzi mu nnaku ntono nnyo emabega muwulire bino bulungi nnyo mulyoke mutegeere bino byadde kyankwanzi basente ba NRM ne ba RDC okulinamika baabwe okwetolola eggwanga bakanyizanga nkwege nti omuduzi wa UPDF yino Mosika ne Rugaba yajja okuvuga nti yo pulezidenti w'eggwanga kasita kitabo kino yokakuta Museveni anabeera avuddeko ekiteeso kino kibanjulidde omuwaliso w'enkalakali mu ofisi ya pulezidenti aginosika kandi wabadde agula olusirika lw'abakulembeze bano olugenda okumala ennaku 5 nga luyindirira ekyankwanze okusinziira ku kakande gino Mosika ne Rugaba yeekirya akapaina omalirivu obigwanyiza ekifo ky'obukulembeze eggwanga era balaba yakisandi nga ensonga ki NRM bagiragira dde okutandika okoleramu ne Piero yo ani alaze interest mu Uganda alaze nti nazi njagala ofuwe waliwo mu movement yeka yazi interest kebakise tumuwa kyasi twasalawo nti Piero yokolera wamu nani ne NRM kitwasalawo tukolere wamu fenna tutwala eggwanga mu maaso agaseko nti omukulu gwa NRM gulina okusigala pulezidenti Museveni wanabeera agenza era nga bapeero yo abalina ba NRM bajja okusobola okutwala obulungi eggwanga mu maaso nga tewali kyonoonese kyonna nga pulezidenti Museveni w'abaana NRM etera okusigalawo ngawe nagambye nti NRM ebange sigadde osobola okukwatagana ne PRU bakolagane bonna tusobole okutuga eggwanga lino tuleme kuddamu kulisuula mu nyanga atakulya Piero yomwe ye chief of defense forces kakande alambudde nti kyataata okuteeteba eby'okulembeza eggwanga mutabani we n'agikwata musi kipya era tekiteekeddwa kuwunyisa abantu olw'ensonga nti kizi kirabikira mu mawanga mangi mu nsi Kenyatta owa Kenya mutabani we tafuze Kenya tavuddeko mukulu kakande simanyi myaka gyo gy'olina na buyigirize bwo naye oyinza okuba oli muyigirize mulungi naye taata njala kubuuza nti Uhuru Kenyatta obukulembeze yabujja ku kitaawe Kenyatta oba yajja ne yeesimbawo ku lulwe nga wayiseewo gavumenti ne gavumenti ezaali ye najja mu public n'asaba omanyi bano abasajja ba NRM bajja ne history waabwe ng'ali uncoordinated Uhuru Kenyatta yajja ng'omuntu ng'ayise emitendera gy'obukulembeze bonna ne yeesimba bannakenya ne bamulonda Uhuru Kenyatta munnakenya taata wa Kenyatta yali musajja mukulu mu kubasooka okufuga Kenya kati gwe bw'ogamba nti Uhuru Kenyatta kyakulabirako e Kenya kebera ku mutwe gwo muzeeyi abaana b'ozaala bagenda kubeera batya ekyokubiri kansoke nkikunnyonnyole sebo kino ekyokulabirako kiyinza okukunyiiza naye ate njagala onyiige nnyo oyinamu omwana ali emyaka 18 lwaki tomukwata n'omuwa mukazi wo ebadda mu ddiira oba mu kisenge n'amukalakata nga bw'oli olaba kino kiyinza okukunyiiza neffe twagala nnyo banyiiza njagala nkwate mutabani omyaka 18 gw'otule mu ddiira awo ogambe mukazi wo yeyambule mutabani wa mukalakate ng'enseera obanga naawe olaba kisoboka is it applicable lwaki muddira eggwanga eririmu bannansi eggwanga eribonyebonye abasajja wo ne mutandika okukola ebibiga by'ekisiru obufuzi bwa Uganda ng'eggwanga lya bannayuganda si lya family era nkujja okutegeeza nti Museveni si munnauganda ne Muhoozi si munnauganda bw'oba osobola ng'ekintu kyogera kiri apulika Museveni nti adde mbigere bya Muhoozi adde mbigere bya Museveni kwata mukazi wo ali ku TV sazinanda bwe bakatamika n'amutuukako omuleete mu ddiiro okwate omutabani wo oba asembe bukulu ogambe maama w'omulenzi oyo amwebakeko awo mu ddiiro ng'olaba mukye mwagala otusibako goyinza okuba tokyalina maanyi ga kisajja gakalakata mukazi wo kwata mukazi wo olete mutabani wo omulete otulali mu ntebe mukyalo muga ajjemu engo ne mutabani wa ajjemu engo beekalakate ng'otunula simple example
simple example. Kwata mukazi wo gwolina ewuwo oba wamaka oba si wamaka nga side dish ofune ku batabani babakulu oba mutabani wo otule mu ddiro wali mu ntebe ne mukazi wo muleete ne mutaba bajje mwengo bekalakate ng'olaba oba okisobola ng'olowooza kiki mutubalemu ku magezi. Nkuwadde example ejja kunyiza naye nga yentuufu kubanga kyoyogerako diddigge omusajja munnakenya mu Tanzania Omunyarwanda atadde mu Uganda ku bannayuganda atwebakeko nga ne kitawo atebaseko emyaka 4 tetulina kye tufunyeemu oleete n'atalina bwongo asala obwayi mu mpale mbona ye atwebakeko no oba kiri applicable gwe sooka otukolayo ekyokulabirako kimu okwate mukazi wo oleete mutabani wo abere mutule neomuteeka mu kisenge kyammwe maama we n'omuvubuka badde mu kisenge bekuba amatooke loko togere nti basajja bakulu mutegeera bulungi temusobola kutegeera mutuve nako temuddamu tusirwalirako gwolinga agamba nti omwana wo yebake ku mukazi wo bulinga bwokitegeera tetujja kukkiriza bintu bya kisirusiru nojja tusirwalirako nza kati mutegedde abantu betulina mu Uganda nti bantu basiru nnyo awo tuvudde tetugenda kulwa kubanga obudde tulina butono